musobola okunjulira kibayita obukulembeze obw'amalungu. Katonda tateeka bukulembeze mu nsi nga bwa mirembe era nga abwagala nga bwa malungu. Ekyo takikola. Era bw'olabanga Mungu Katonda atadde obukulembeze obw'amalungu oba bakulembeze ab'amalungu n'abassa ku bukulembeze, ekyo kibeera kikolimo. Mwe bannayuganda aba yabakolimira oba abantu b'ensi eyo aba yabakolimira. N'eki kyekugamba munnayuganda nti ekikolimo ekyo Katonda yamaze okukijjawo. Essaawa yonna tugenda mu Uganda empya. Essaawa yonna oba obudde bwonna. Bannayuganda kambabuulire wano buyinza obutategeerawo era batono abajja okutegeerawo, naye abajja okutegeerawo obubaka, abategeera obubaka oba okwolesebwa abakimanyi. Abamu muyinza okuba abamu mwakirabako oba abamu temunnakiraba, naye nga abamu abatannakiraba mujja kukiraba. Abafuna obubaka obw'okwolesebwa, kano kaabo bokka abafuna obubaka obw'okwolesebwa. Naye bw'oba okategedde oba bw'oba oyoleseddwa, oli wa ddembe okubuulirako bannayuganda oba banno abatalina maanyi ago oba abatalina kwolesebwa okwo. Omanyi mu nsi tutambula, naye nga si buli gw'otambula naye nti yenkana naawe. Era Mungu yayawula ensi eno titulimu enkanonkano. Essaawa ya leero munnayuganda wonna w'oli sanyuka, digidamu, twasumuluddwa. Nga bw'olaba abasiraamu, ndi musajja musiraamu, tuba tusiiba mu kisiibo, tulina ekigambo ekigamba nti shayitaani ziba ku njegere. Kati tukkirize nti we ziba zaabadde ku njegere oba nti tuliko ekikolimo kya Mungu, kati essaawa ya leero kyazziddwa ku njegere kisibe. Era obukulembeze bw'amalungu essaawa yonna bugenda kuvaawo. Kalina Kyagulanyi naye yennyini gy'ali byonna abikola era alwanye buli kimu akikoze. Naye ayinza okuba tamanye nti obudde bwonna okuddibwamu kuli ku source. Ayinza okuba takimanyi. Naye okusinziira essaawa ya leero ku kiriwo oba okwolesebwa okuliwo, essaawa yonna Kyagulanyi afuna okuddibwamu era nga kwakuggyako gavumenti eno. Essaawa yonna mabo mbaleke bakole ebyabyo bakola, bamuhozi mbaleke bakole bonna bagenda either okuttibwa oba okubeera mu makomera obudde bwonna era essaawa yonna. Either battibwa oba bamalira mu makomera, ekimu ku byo. Obubonero bwa Mungu bweyolese. Munnayuganda sanyuka, digida wonna w'oli obudde bwonna. Nkugambye twaliko kikolimo, Katonda natuwa obukulembeze obw'amalungu. Ekikolimo twasonyiyiddwa. Oluvannyuma lwa Bannayuganda okukaaba amaziga, oluvannyuma lwa Bannayuganda okubabeeza mu nnaku ebbanga lyonna. Essaawa Mungu yatuzzeemu, yawulidde amaziga gaffe, yawulidde essaala zaffe. Ebinyonyi ebyakaayakana mu bwengula, ebbanga erijjudde ekkala ez'enjawulo, enjuba eyakaayakana nga bwekyusa ne ku kkala, obwengula, emmunyeenye ezakaayakana nga zakaayakana kkala, zamaze dda okweyoleka mu bwengula bw'eggwanga Uganda.
kitegeeza ako kabonero ka kusonyiyibwa eri Mungu. Bannayuganda, muddeemu ku ssuubi, muddeemu essanyu essaawa yonna. Munnayuganda tandika okuteekateeka okusanyuka, tandika okuteekateeka okujaguza nga bw'oyagala, kubanga obudde bwonna Bannayuganda twambala engule. Ekyabadde kitusibye kiri eki nga situnnasonyiyibwa Mungu. Byonna bajjajjaffe bye baakola bye tutaamanya, n'abanyiigira n'abasaako obukulembeze obw'amalungu, Mungu yatusonyiye. Nkugambye obwengula, ebinyonyi ebyakaayakana, munyenye ezaakaayakana, enjuba eyakaayakana, omwezi ogwakaayakana gwamaze dda okweyoleka mu bwengula bw'eggwanga Uganda. Tugenda mu Uganda mpya. Gwe Munnayuganda ayina engoma gijjeeyo, ayina buli kijaguza kyonna oba ky'osobola okujagulizaamu kijjeeyo, ayina engeri yonna gy'osobola okusanyukamu giteeketeeke. Essaawa yonna oba obudde bwonna tugenda mu masanyu. Essaawa yonna oba obudde bwonna tugenda mu masanyu nga Bannayuganda. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Ebbanga lyonna Mungu oba tubaddeko ekikolimo kya Mungu oba ekya Katonda, ebbanga lyonna olunaku Katonda lwe yatuwa obufuzi obw'amalungu, olwo yali amaze otuteekako ekikolimo nga tuli bakolimire. Naye bakigamba nti sanyuka era ojaguze, ekyo ekikolimo Mungu yakiggyeewo era kyavuddewo. Era obudde bwonna obuyinza bugenda kudda mu ngalo za Bannayuganda abatuufu, buve mu bakulembeze ab'amalungu, abakuba ebitabo oba abasoma ebitabo. Musobola okunjulira kye bayita obukulembeze obw'amalungu. Katonda tateeka bukulembeze mu nsi nga bwa mirembe era nga abwagala nga bwa malungu. Ekyo takikola. Era bw'olabanga Mungu Katonda atadde obukulembeze obw'amalungu oba bakulembeze ab'amalungu n'abassa ku bukulembeze, ekyo kibeera kikolimo. Mwe Bannayuganda aba yabakolimira oba abantu b'ensi eyo aba yabakolimira. Niki kyekugamba Munnayuganda nti ekikolimo ekyo Katonda yamaze okukijjawo. Essaawa yonna tugenda mu Uganda empya. Essaawa yonna oba obudde bwonna. Bannayuganda kambabuulire wano muyinza obutategeerawo, era batono abajja okutegeerawo, naye abajja okutegeerawo obubaka, abategeera obubaka oba okwolesebwa, abakimanyi, abamu muyinza okuba abamu mwakirabako, oba abamu temunnakiraba, naye nga abamu abatannakiraba mujja kukiraba. Abafuna obubaka obw'okwolesebwa, kano kaabo bokka abafuna obubaka obw'okwolesebwa. Naye bw'oba okategedde oba bw'oba oyoleseddwa, oli wa ddembe okubuulirako Bannayuganda oba banno abatalina maanyi ago, oba